Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda abaagalwa, mbalamusizaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze ayogera nammwe, nze Samuel Sengiyumva, nga ndi mukadde wa kkanisa mu kkanisa eno ya Seventh Adventist, era nga mpeerereza mu kkanisa ey'e Namuwongo mu district yaffe ey'Ebbunga Soya. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'obuweereza buno obumpeereddwa ku makya ga leero. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwebaza Katonda abukeeseza ku makya ga leero n'abukeesa nammwe ne muzuukuka nga muli balamu. Banaye Mukama waffe abampeera omukisa. Era njagala weebazenga Katonda buli olukya, omwebaze buli lw'oyingira, kubanga Katonda waffe atulabiridde. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti akasiriikiriro mu kiro. Akasiriikiriro mu kiro. Bw'osoma mu kitabo kya Lukka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'13 n'olw'14, agamba nti amangu ago awaali malayika oyo ne wajjawo bamalayika abalala bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu, ne batendereza Katonda nga bayimba nti ekitiibwa kibe eri Katonda mu ggulu ne ku nsi, emirembe gibe mu bantu ba Katonda basiima. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kino yatandise n'ebigambo bwe biti, naye nga tetunagenda mu maaso katuwe Katonda waffe ekitiibwa, twewombeeke tusabe. Oli mulungi Katonda waffe kubanga otulabiridde. Oli mulungi Katonda waffe kubanga obukeesezza. Oli mulungi Katonda waffe kubanga otutambuza n'otuyingiza. Ssebe erinnya lyo lyebazibwe. Saasira abaana bo kubanga twazaalibwa mu nsi eno ey'ekibi. Ssebo yongera okutulongoosa, yongera okututeekateeka olw'obwakabaka bwo. Kaakano nga tugenda mu by'okuyiga, nsaba Katonda waffe ekisa kyo kyeyongera okubeera wamu naffe. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Nsaba ebigambo bino bituteeketeeke olw'obwakabaka bwo, kubanga bwe ntyo bwe nsabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Akasiriikiriro mu kiro. Lukka bw'abadde ayogera ebigambo bino agambye nti amangu ago awaali malayika oyo ne wajjawo bamalayika abalala bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu, ne batendereza Katonda nga bayimba nti ekitiibwa kibe eri Katonda mu ggulu ne ku nsi, emirembe gibe mu bantu ba Katonda abasiimibwa. Bassebo ne bannyabo, omuwandiisi oba omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino yatandise n'ebigambo ebigamba nti ekintu ekimu kyayagala ennyo ku Ssekukkulu ze nnyimba za Ssekukkulu. N'agamba nti tayogera ku nnyimba, ku kuyimba okutakoma oba endongo eri mu nnyimba ezo ze tuwulira mu maduuka n'awalala wonna ezigenda ziyimbibwa. N'agamba nti wabula ayogera ku bubaka bw'awulira mu nnyimba ezo. Obubaka buno yageraageranyizza ku musajja eyayimba oluyimba olwa Hando oluyitibwa Mezaya. Bulutera okuyimbibwa ku Ssekukkulu awo, era ennyimba ntono nnyo ezisobola okuggyayo ekitiibwa n'obuyinza bwa Katonda nga eza Hando. N'omuwandiisi w'ennyimba Charles naye yagezaako okuggyayo ennyimba ze ezoogera amakulu agali mu nnaku za Ssekukkulu agali mu kuzaalibwa kwa Yesu. Lwaki omuwandiisi ono omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino yaggyeeyo ebigambo bino? Yabadde asinziira ku lunaku luli ekiro ekyo
nga waliwo amaloboozi agaawulikika nga gayimbibwa mu kiro ekyo nga bamalayika bayimba ebigambo ebyo nga bayigamba nti ekitiibwa kibeere eri Katonda n'abantu bonna abali ku nsi Katonda basiima kwe yasinzidde n'ajjayo n'abantu bano abayimba mu biseera ebya Ssekukkulu nga bajjaguza olw'okulaba nti bajjagulizako amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Yageraageranyiza n'agamba nti waliwo n'ebigambo ebiri mu nnyimba ezo ezigamba nti mujje mmwe mwenna abeesigwa mujjaguze n'essanyu, mujje mmwe e Beserekemu, mujje mulabe azaaliddwa Katonda. Ebigambo byonna byonna ebiri mu nnyimba ezo ezijjayo amakulu ag'obulokozi mu kuzaalibwa kw'omulokozi. Omusajja ono omuteesiteesi yagenze mu maaso n'agamba nti obubaka obw'essanyu era obugumya bwe bwasabikibwa obulungi ennyo mu maloboozi amanyuunyuutivu nga bulangirira nti Yesu azaaliddwa. Bamalayika bano baafuna essanyu, bamalayika bano baalaba omulangira w'eggulu, bamalayika bano baalaba omusajja Katonda mwennyini ng'azazikiddwa mu lyato, ng'azazikiddwa mu bugoye, omulokozi omulangira w'eggulu. Amaloboozi agaayimbibwa bamalayika byafaayo bigamba nti n'okuwulikika gaawulikika ku nsi. Omuteesiteesi agenda maaso n'agamba nti oluyimba okugeza nga Silent Night lwasooka kuwandiikibwa n'Oluganda ono gwe bayitanga Tilenachi mu nsi eya Australia mu myaka gya 1800 eyo. Mbu mwalimu nawo amaloboozi, mwalimu ebigambo ebyali bizaamu essuubi ng'atandise naye okulowooza ku kuzaalibwa kw'omulokozi. Yagamba nti akasiriikiriro mu kiro kino ekitukuvu abasumba bwe baalaba ekitiibwa mu ggulu nga kitemagana okuva ewala, ejje ery'omu ggulu nga liyimba aleluya, Kristo omulokozi azaaliddwa. Omusajja ono naye yatunula mu byawandiikibwa n'atunula n'agamba kino kye kiseera nange njiyeyo ennyimba ezisobola okujjayo okutendereza omulokozi ng'azaaliddwa. Basebo ne bannyabo nga tuli mu biseera bino eby'amajjaguza, ensinga eyimuse ng'egamba Yesu azaaliddwa, nga bayimba ennyimba mu kifo eky'okukulembeza Yesu nti azaaliddwa, mu kifo eky'okukulembeza ekigambo ekyo abantu bamala ate ne bayingizaamu n'ebyabwe. Ensonga lwaki omuteesiteesi yagambye nti ye tanyumirwa nnyo bidongo ebikuba, tanyumirwa nnyo amaloboozi agawulirwa, wabula anyumirwa nnyo ebigambo byawulira mu nnyimba ezo eza Ssekukkulu. Naawe oyinza okubeera awo n'owuliramu ebigambo ebisobola okuzaamu amaanyi, ebigamba nti omulokozi azaaliddwa, ebigamba nti Yesu weebale kujja kutulokola, n'osika akafaananyi kali akedda akaalabikira e Beserekemu nga kituufu. Yesu owulira naawe mu mutima gwo nti azaaliddwa. Waliwo ebigambo ebitava ku mulembe ebirabika mu nnyimba za Ssekukkulu bikutwala ku mabbali g'obusozi mu Isirayiri awali abasumba abaalundanga ebisibo mu biseera ebyo, abaali waggulu eyo ku nsozi. Ekibuuzo ekibuuzibwa, naawe obuyimba buno bwe butandika obwa Ssekukkulu, ebirowoozo bino bikutwala kugenda ku Kyakala, ebirowoozo bino bikutwala kugenda mu zoo, ebirowoozo bino bikutwala okugenda mu kyalo okulaba ab'omukyalo naawe ogenda osipendingeko mu kyalo, ebirowoozo bino bikutwala naawe ogenda ogule ku ngoye ennungi, ebirowoozo bino bikutwala wa? Kale ebigambo bino byandibadde bikusitula ne bikutwala ku busozi, ne bikutwala mu kiraalo Yesu mwe yali azaaliddwa, ne bikutwala eri bamalayika bali gye baasisinkanira abasumba abaali ku lusozi waggulu awo nga balunda, ekitiibwa ne kiryoka kibabikkako, ne batya nnyo, ekitiibwa kya Katonda ne kibeetooloola,
eyo ebirowoozo gye byandibadde bikutwalira n'otandika okwebaza Katonda wo, n'otandika okwebaza Katonda n'oga nti Mukama oli mulungi kubanga nange nalowoozebwako. Bassebo ne bannyabo twali bakuzaalibwa tuffe naye nga tetulinayo ssuubi ddala ly'okubeera abalamu. Omutesitesi yagenze mu maaso n'ayogera ku bulokozi. Agamba nti okujja kw'omulokozi kyali kyafaayo nnyo ekyateekawo akabuguumiriro n'essanyu mu bamalayika. Ne batakoma mu kuyimba kyokka naye ne bawulirwa n'abantu mu nsi eno ejjudde okunyolwa n'amawulire amabi. Yesu bw'amala okuzaalibwa waaliwo okujaguza, waaliwo essanyu, waaliwo nga balaba kintu ekyafaayo ekikyasinze okulaba ng'omulangira w'eggulu aze mu nsi eno ejjudde ennaku. Kale nawe ne bagamba nti waliwo abantu abali mu nnaku naye tubadde tukusaba ogende obeereko eyo obonaaboneko nabo. Ekyo no kiyinza okuzibuwalira. Naye ate lyali ssanyu mu ggulu nga balaba nti omulokozi, nga balaba nti Katonda ye kennyini azze anakuwalireko naffe, azze asuleko enjala naffe, azze asuleko wabweru naffe, azze ensiri zimulumeko nga ffe, azze avumibwe nga ffe. Mu ggulu lyali ssanyu era bamalayika ne bayimba. Essanyu eggulu ne libugaana, essanyu ne ligamba banange raba ekitiibwa kya Katonda. Laba Yesu, laba Katonda bwe yeetowazizza mu maaso g'abantu, laba Katonda bwe yeetowazizza mu maaso g'ensi, laba Katonda bw'asse wansi afiitinge mu bantu wano. Agenda mu maaso n'agamba nti wakyaliwo ebyokuyimbako bingi mu kiseera kino senga otegeera ekyama ekyo. Era mbu mu myaka 12 egyayita Yesu yajja ku nsi eno bwe yazaalibwa ng'omwana omuwere. Yajja n'ekigendererwa ekyokulokola omuntu okuva mu kibi era n'okuwa ensi ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Kristo bw'ajja mu nsi ekigendererwa kye kyali kyakuwa muntu obulamu obutaggwaawo, kyali kyakulokola ekyo ekyali kyabula. Bassebo ne bannyabo wali obaddekaawo ng'oli mu buzibu, ng'oli mu nnyiike, naye n'olaba nga waliwo omuntu azze okujja mu nvuba mw'oli. Wali okirowoozezaako n'ogamba nti nina ennaku. Nabaddeko ku rediyo emu naye nga waliwo abantu abali eyo abayina ekkanisa byabadde sayidi zeeyo e Masaka, naye nga bakuba amasimu nga bagamba bannange waliwo obuzibu obuli eno, akakanisa kaffe abantu batuddukako, abakyala bambi omwami oli nga nnyonnyola nti kati tuliwo abantu simanyi 3. Programu nange nagiguddemu bugwi, nabadde ndi mu kweteekateeka nga ngenda kusinza. Naye abantu baavuddeyo ne bawagira n'amaanyi. Olowooza ssanyu ki eriri e Masaka eyo eddimo? Ssanyu ki eriri eyo kati? Neyawaddeyo ng'awulira essanyu. N'olwekyo waliwo obuzibu wali obaddemu ng'oli mu nvuba, ng'oli mu nnaku, ng'owulira awantu w'oli osaba Katonda lwaki sifa, ne wabaawo omuntu akununulayo, ne wabaawo omuntu akulokolayo, ne wabaawo omuntu akuyamba. Ekyo naffe kye twandibadde tusanyukira senga tutegeera ekyama ekiri mu bulokozi. Senga tutegeera ekyama ekyo twandibadde twebaza Katonda waffe. Agenze maaso n'agamba nti ekyafaayo ekikyasinze mu byafaayo byonna Yesu yajja mu nsi. Yesu amala okujja mu nsi n'amala ayingira mu mutima gwo. Kale naawe n'omanya nti Yesu ayingidde mu mutima gwo n'omwaniriza n'ayingira, mbu naawe ogenda kuyimba oluyimba. Mbu naawe ogenda kuyimba oluyimba obeerenga bano abasajja abaawulira amaloboozi g'abamalayika abaali mu ggulu nga batendereza nga balaba omulangira w'eggulu ng'azizikiddwa, nga bayimba nga bajjaguza nga bagamba nti raba ensi efunye essanyu kubanga ensi efunye omulokozi. Bassebo ne bannyabo abooluganda abaagalwa, teri kintu kisinga okusanyusa omuntu
senga omuntu abeera mu buzibu, senga omuntu abeera mu nvuba, senga omuntu abeera mu nnaku, naye n'alaba nga alokoleddwa, nga n'alaba nga aggiddwayo, n'alaba nga waliwo ekimugyeeyo. Ssebo, bassebo ne bannyabo, omuntu oyo awulira essanyu, omuntu oyo awulira nga onaamuyambye mu buzibu buno, ateekeddwa okumuwa obulamu bwe, ateekeddwa okumweweerayo ddala. Bw'agamba nti tuyite wano tabuuza, bw'agamba nti lya bino tabuuza, bw'agamba nti nywa bino tabuuza. N'olwekyo Yesu Kristo abanga yazaalibwa mu ffe, Yesu Kristo ne tumwaniriza, Yesu Kristo ne tumukkiriza n'abeera mu mitima gyaffe, njagala oyiyeyo akayimba, njagala oyiyeyo akayimba nga kano akayimba akayimbibwa bamalayika, njagala oyiyeyo akayimba, njagala ofuneyo essanyu ng'essanyu eryalabika mu basajja bali abaali abalunzi abaali ku ttale nga n'ekigenda mu maaso tebakimanyi. Njagala owulire essanyu mu mutima gwo bw'obanga kituufu oyaniriza Mukama waffe ng'ayingidde mu mutima gwo, bw'obanga kituufu ng'oyaniriza Katonda wo Yesu nga ayingidde gy'oli, n'owulira muli ng'afuga. Bw'onoomukkiriza n'afuga, naawe yiiyayo akayimba. Era omutesiteesi yasabye n'agamba nti bw'owulira nga waliwo Yesu ng'akuyingidde mu mutima gwo, n'omwaniriza, n'owulira essanyu mu ggwe, yiiyayo akayimba, naawe omuyimbire, naawe ogambe nti nange kano akayimba kankayiiye. Oba okawaayo mu kwaya ne bakakuyimbira, oba naawe okayimba ne famire yo n'okatwala mu kanisa n'okayimbayo, oba okayimba n'okawaayo ku kyalo, oba okayimba n'okawaayo ku mpuliziganya endala zonna zonna, kubanga omulembe guno Mukama atuwadde omukisa empuliziganya nyingi. Naye Katonda naye ajja kusanyuka, ne mu ggulu lijja kusanyuka ligambe, tufunyeeyo omwana waffe, tufunyeeyo omwagalwa waffe, tufunyeeyo omu eyeewaddeyo, kubanga ategedde amakulu agali mu bulokozi buno. Omusajja ono eyagenda ng'ayiiya obuyimba buno obukwata ku bantu, yayiiya akayimba akagamba nti abasumba bwe baalaba, n'agenda mu maaso n'agamba nti ekitiibwa mu ggulu nga kitemagana, n'agenda mu maaso n'agamba nti ejje ery'omu ggulu nga liyimba nti haleluya, Kristo omulokozi azaaliddwa. Bassebo ne bannyabo, naffe katutuule tuyiyeyo obuyimba mu famirizi zaffe, naffe katuyiye obuyimba mu makanisa gye tusinziza, naffe katuyiyeyo obuyimba mu makwaya gye tuyimbira, naffe katuyiyeyo obuyimba ku byalo eyo gye tuli mu mbeŋŋanda zaffe, n'abalala nabo bategeere nti waliwo obulokozi obwayingira mu ggwe, waliwo obulokozi obwalabikira mu famire y'ewammwe. Akasiriikiriro kano akaaliwo mu kiro ekyo, akasiriikiriro kano akaaliwo mu kiro ekyo, naawe funa akasiriikiriro mu ggwe. Weebuuze, nzaani okufuna obulokozi buno? Ye obulokozi wabufuna otya? Baye emabega, obeere nga malayika oli yajja mu Efeso n'agamba ekkanisa ya Efeso, n'agigamba nti basajja mmwe muli basajja balungi, mukola bino mukola biri, naye nina ensonga ku ggwe. N'agamba nti Efeso, jjukira okwagala kuli okwasooka. Njagala kubasaba nange tukubeyo akafaananyi luli ng'okyuka. Bayo akafaananyi weebuuze wavaawa. Bw'onookuba akafaananyi ng'otandise okwebuuza wavaawa, kijja kukuyamba otunule, otuule, naawe okwate ekkalaamu n'olupapula owandiika akayimba, naawe oyimba akayimba nga weebaza omulokozi okuzaalibwa mu ggwe. Kale bw'onooyimba akayimba ako n'eggulu ne lisanyuka, naawe kijja kweyongera okukunyweza mu lugendo luno etulimu olw'okukkiriza. Naawe ojja kugamba Yesu wange sigenda kumutta, naawe ojja kugamba ndi wamu naawe ennaku zonna, naawe ojja kugamba nti Yesu, nzaani eyava mu birabo by'omwenge, nzaani eyava mu families ezo ze mumanyi ze twavaamu, nzaani eyava mu mbeera bweti eyo gye tukolera, eyo gye tutambulira, embeera gye walimu, naye n'ofuna ekyama ekyo. Baani abeetaaga okufuna ekyama kye wafuna naye nga tebakiraba? N'abanga akiraba bw'ati, nina mukama wange mukama wange oyo yansanyusa nnyo, naye yaŋŋamba nti
ekkanisa yamwe njeetaaga nnyo, enzikiriza yamwe nnungi, naye sisobola kuva ku kenge. Nagamba kale akenge nnyinza okukaleka, naye sisobola kuva ku mbizi. Bassebo ne bannyabo, waliwo omuntu alaba obulokozi n'abulaba, naye nga waliwo by'otasobola kutanga, waliwo amaanyi ag'ekibi agakyakukutte. Njala kumaliza n'ebigambo byo nti nga otandise okufumiitiriza gye wava, ng'otandise okufumiitiriza embeera gye wayitamu, ng'otandise okufumiitiriza kye wali, ojja kujjukira obulokozi buno. Ojja kumanya nti omulangira w'eggulu bwe yajja nga anoonya omuntu yenna atayinaako nsonga nti ono alina okuba nga ali mu mbeera bweti. Tewali Katonda kye yatwagalako abasinga, tetulabika bulungi, tetutunula bulungi, tuli babi abatasaana na kuyita nti jangu tutuule ku meeza twogere. Naye Mukama waffe n'atukkiriza ne tutuula naye. Bwe tunaamanya ekyama ekyo tujja kuyimba akayimba. Bwe tunaamanya ekyama ekyo tujja kuyiya akayimba. Akayimba ako bwe tunaakayiya, ekitiibwa kya Katonda kiryoke kisitulibwe mu ffe, era naffe tubeere bawanguzi. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza okubeera ne Katonda waffe. Mukama waffe abawe omukisa, Mukama waffe abaweere ddala omukisa. Kansabe twewombeeke, tusabe nga tumaliriza ekyokuyiga kino. Katonda kitaffe erinnya lyo lyebazibwe. Katonda waffe watwagala, gwe bwe watwagala watusindikira omwana wo Yesu, n'ava mu kitiibwa ekyenkaniddaawo, n'ava mu kitiibwa eky'eggulu ekitaliimu nnaku, ekitaliimu kuvumwa, ekitaliimu kubonaabona, ekitaliimu ndwadde. Katonda waffe n'ajja gye tuli, naye ng'ekigendererwa kye kyakutulokola, ekigendererwa kye nga kyakutunoonya gye twabulira, ekigendererwa kye ssebo yalina okwagala gye tuli, ng'atunulira muntu gwe yatonda, omuntu gwe yali ayagala ennyo, naye ng'omuntu abuze. Bameka abalina abaagalwa baabwe ate nga babaagalako, ne babasuula awo, ne bagenda, ne batabaddira. Naye Katonda waffe gwe n'otwagala, gwe n'otulemerako, n'okkiriza n'ofumitibwa, n'okkiriza n'odduulibwa, n'okkiriza n'osula ebweru, n'okkiriza n'obeera mu mbeera eyali ey'ennaku, n'okkiriza n'oyiganyizibwa ate ffe ababi. Katonda waffe erinnya lyo lyebazibwe. Nsaba Katonda waffe weyongere otusaasira, weyongere okutunyweza, weyongere okutuyigiriza, weyongere okututeekateeka Katonda waffe, naffe tusikire obwakabaka bwo ng'okomyewo, kubanga bwe ntyo bwe nsabye nga nkwegayirira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.